Abakulembeze okuva mu bitundu bye Ssese saako ne Kalangala bavuddeyo ne bakubira gavumenti ya kuno omulanga saako n'abantu ssekinnoomu okuvaayo bunnambiro bajje babataase ku by'entambula ey'okumazzi ezze egootaana buli lukya. Bano bagamba nti ekidyeri ekimu ekya MV Kalangala ekyateekebwawo gavumenti kitambula omulundi gumu olunaku, ekintu ekizibuwazza ebyokusaabaza abantu n'ebyamaguzi byabwe okutambula omulundi ogusukka ogumu. Bino abakulembeze b'e Kalangala babyogedde mu lukuŋŋaana olw'okutongoza ebikujjuko bya Ssese Festival ebigenda okukuzibwa ku bizinga eby'e Ssese. Kalangala ze zimu ku disitulikiti wano mu ggwanga ezijjuddemu ebifo by'obulambuzi eby'enjawulo ng'ennyanja, obusozi, obutonde obw'enjawulo okuli ebizinga omuli Ssese, Bugala ne Buvuma n'ebizinga ebirala. Wadde Kalangala erimu ebyobulambuzi eby'enjawulo ebirabika okuba nga bisikiriza nnyo abalambuzi, bano bakyasanga okusoomoozebwa naddala bwe gutuuka ku ntambula ey'okumazzi gye bakozesa. Kyali nnyo mu ntambula emmeri gye tulina ekola omulundi gumu teve Kalangala n'egenda Entebbe nedda so nga twalibadde yalwadde ekikola emirundi emmeri yalwadde ekola omulundi ogusukka ku gumu. Ssese ekyali nzibu y'emu ku nsonga lwaki abantu batya okugenda mu bizinga ne tutafuna bulungi ntambula nnungi. Gavumenti egezezzaako n'eteekako MV Kalangala naye etambula omulundi gumu. MV Kalangala y'emu ku mmere ezisaabaza abantu mu bitundu by'e Kalangala ng'eno esembula Ntebbe Nakiwogo wabula ng'etambula omulundi gumu mu lunaku. Kino abakulembeze mu bitundu by'e Kalangala bagamba nti kikosa nnyo abantu naddala baagala okutambuza ebyamaguzi byabwe omulundi ogusukka ogumu mu lunaku. Kiza Stephen Miro, mmera wa disitulikiti y'e Kalangala, agamba nti enfunda nnyingi Kalangala efiirwa abalambuzi ababa baagala okujja mu bizinga bino wabula nga tebaagala kusula olw'emmere y'olugendo olumu awatali kudda. E Kalangala olunaku lumu ng'asobola okutambula ku makya n'abeerayo ng'asobola okuddayo ekitambula ekyatukalubirira nnyo. Ate era n'emmeri ennini gye tulina kitumalako essaawa 3, tulaba essaawa 3 mu kitundu. Essaawa 3 kitundu omuntu aba atambudde bw'aba Wanyonyi aba atuuse ne Ethiopia. N'olwekyo tulowooza nti twagala entambula ey'omulembe. Ruth Mvumeta Kavume yaliko omubaka mu bitundu by'e Ssese agamba nti akaseera ke yamala mu Paalamenti yalwana nnyo okulaba nga MV Kalangala eteekebwawo wadde wakyaliwo obwetaavu bw'abantu ssekinnoomu okuteeka ssente mu by'entambula y'okumazzi nga bakola mu by'entambula endala. Balina ku ssente bateekemu ku ntambula y'okumazzi nga bwe tuteeka mu takisi wano ku lukalu, nga bwe tuteeka mu baasi wano ku lukalu, ffe abantu ba bulijjo tuteekekoko mu mazzi tulabe. Manyi osanga okuzimba eryato kwa ssente nnyingi naye ssente nze kyemmanyi tuzirina ate era ssente zijja kuvaayo. Wabula yadde eby'entambula y'okumazzi kikyali kyakusoomooza eri abantu ababeera mu Kalangala, abakulembeze bagamba nti waliwo ebituukiddwako naddala mu by'enkulaakulana ng'okuzimba amayumba, okufuna amasannyalaze n'ebintu ebirala. Entambula watabaawo ntambula y'amangu, enkulaakulana tetera kuba nnyangu, naye ekirala tutambuddeko tugenze tweyongerayo mu nkulaakulana. Omuntu eyalaba Ssese edda nakati byombi si byebimu nze gye nakulira era nkimanyi, naye abantu n'okusinga abava eno abatali b'Essese batya nnyo amazzi. Mu kwongera okutumbula ebyobulambuzi naddala ku bizinga by'e Ssese, abakulu okuva mu minisitule y'ebyobulambuzi bategese ebikujjuko ebigenda okutandika nga 9 April okutuuka 12 omwezi gwe gumu. Twezi bwe bagenda Ssese ne balekayo ebintu bingi bye tuyize paka kati ng'embugo, omweso, okuzimba ennyumba. Nga Buganda tendayiga kuzimba nnyumba nsiisira, abachwezi bo be baleeta okuzimba ensiisira. Olira kaawa, ente zino longhorn cattle, abachwezi be baleeta okuseeyeeya ku mazzi. Kati tewali kifo oba tewali muntu abadde abuulira ebyafaayo bya Ssese. Kati Ssese festival wejjiramu
Kalangala kye kimu ku bifo ebisangibwamu ebizinga ebisinga okuba ebingi mu ggwanga nga biwera ddala namunaana ng'ebimu ku bizinga bya nnono nnyo naddala mu Bwakabaka bwa Buganda. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukkulumu. Kulikayo nnyo omusasi waffe Joseph Muyingo. Kakati nno gwabadde alowooza nti entalo mu batakisi zirina okubeera nga zikoma bunnambiro ziyinza okubeera nga zikyagenda mu maaso. Wawulira bino ng'ebiwayi by'abagoba ba takisi omuli abakolera ku mabbali g'enguudo ku Clock Tower wamu n'ekiwayi ekikolera ku Usafi. Olunaku olwaleero bakedde kulwanagana nga bawusafi balumiriza bannaabwe aba Clock Tower okulemeza emmotoka zaabwe ku mabbali g'enguudo ekibalemesa okufuna abasaabaze wamu n'okweyolera ku nsimbi ate nga basasula emisolo. Tuzze tukulaga emboozi ezikwata ku bumulumulu obuli mu bagoba ba takisi ku luguudo lw'Entebbe ku Clock Tower nga bano ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala ekya KCCA kyagoba takisi zonna ezikolera ku mabbali g'enguudo. Wabula abagoba ba takisi abamu bakkiriza ne baserengeta mu katale ka Usafi kyokka abamu ku bannaabwe ne balemeza mmotoka zaabwe ku luguudo lwa Clock Tower. Olwaleero ebiwayi bino bizzeemu okulumaŋŋana ng'abali mu paaka ya Usafi balumiriza bannaabwe abeeremeza ku luguudo okubatwalako abasaabaze so nga bali munda mu paaka basasula omusolo. Saganya tipage ya Usafi emoroka ezidde Entebbe zonna zirina kugendo naye balina abasirikale bali awo emoroka zitikka bali romonguzi tebagala kujjawo baye ate bavuga batukuba tebavuga takisi kubanga tuli embeera egenda mu maaso tulinga abatalina bakulu tulinga abatalina wabula ne bannaabwe tebalonzalonzezza ne bagabaddiza. Basooka ne bajja ne baziba amakubo gano. Batukola buli kyonna kyonna ne tugenda mu Usafi batukubirayo bukubiza emiggo. RCC najja n'atugamba tukole. Eno paaka eri mu Makinde division. Ate ffe tuli wano kusala kujjaamu ekibuga bakigobamu amamoloka. Emmotoka zaffe ne tuziteeka emabega w'eno. Teziri ku kkubo, emmotoka ziri munda eno. Ffe tuli mu Makinde division eri Usafi eri mu Central. Tibali abasajja balina obuzibu bwabwe ng'abantu. Olw'ensonga babajja mu paaka okubateeka wali. Neffe tebatujjanga mu paaka kututeeka wano. Ffe wano twaliwo. Tekitegeeza nti bw'ozimba kalina wali nga eno bagimenyawo. Wano we tuli ffe tuli busukka kkubo tetuli mu kkubo. Era abantu abajja wano eno nsuubira bajjawo lwakweyagalira. Eno si paaka. Wabula ffe nga olawo omanya omukulembeze yaga buli omu aba alina wasobola okubeera ng'alina wakolera akole. Wano kati abo boolaba abo webo byabufuzi ffe tetuli byabufuzi. Bano poliisi tebaganyiza kwegwa mu malaka kwe kuyingirawo okubakakkanya bakiranga ebasindiikiriza buli omu okudda wakolera. Wabula baba Usafi balumiriza poliisi okwekubira ku ludda. Wetuviiridde mu kifo kino ng'entalo zaabwe zikyalanda nga bakira buli ludda lulumirizanga bwe luli olutuufu. Kinajjukirwa nti kuzimu ku nteekateeka za KCCA ez'okutereeza ekibuga Kampala ky'ekyokugoba mmotoka zonna ezitikkira n'okutikkulira ku mabbali g'amakubo. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukkulumu. Ensonga za taxi zikyafuuse namulanda. Tugenda kubeera nga tugendako ewakitunze Gomba tukole ku nsimbi wabula mu byoba osubira mu kitundu ekyokubiri ekitongole ekiwozi ky'omusolo ekya URA kikutte ababadde bakusa ebicupuli abakulembeze ab'enjawulo bakooye obuseegu ow'emyaka 5 asangiddwa nga mufu n'aba National Resistance Movement bayise ab'opposition bateese ku nsonga ki Amasukkulumu gakomawo.